Nagambye nsoma Zabuli ya 3:7 kuva ku 12 okutuuka ku 2. Naye ababi balibula. N'abalabe ba Mukama balibanga ekisinga amasavu mu birundibwa. Balibula. Balibulira ddala mu mukka. Rumarking, balibulira ddala. Tebagenda kubula bubuzi. Wabula balibulira ddala mu mukka. Noonya omusajja yanneesimbamu gwe baayitanga looya ow'amaanyi ennyo mu Kampala wa Mary. Wa Mary twasisinkana mu kooti e Nabweru. Ne mugamba naye kanso wa Mary. Embaale nawulidde nti gy'ozaalibwa famire y'abalokole. Ate naawe oli musajja mugezi. Ate bangayi nti oli mulokole. Ne mugamba tugende mu kubikulirwa essuula esembayo. Tulabule 19 ne 18. Bayibuli tegamba nti ayongerwa ku kibonerezo alitwala ku kigambo kino nanga ni kye kituufu. Amazima ga Katonda abimugamba wa Mary n'omulamuzi yaliwo n'abalala baaliwo. Ne mugamba kati lwaki toli concerned ng'ennyiriri zino zivaamu mu Bayibuli ziraga wa? Ezimu za bitundu endala zivaamu. Ne mugamba tuwandiridde sente ezo bonna abazikuwa ojjodde ku ludda olunyigiriza nga ndaga abantu ennyiriri eziri mu Bayibuli bajja kusula mu ntata. N'akwata ekitabo oba yakijjawa n'agamba omulamuzi nti ask the pastor, is this a Bible or not? Ne mugamba I cannot book. Let us open. Ntandika okulaga ebiri mu ndoomo bitulage nti Bayibuli oba si Bayibuli. Waayitawo akaseera katono nnyo kansa n'amuva ewatali. Yafadda. Famire ya Wameriku eri kati ku TV. Nabo bakimanyi. N'abali mu kooti kati mbajjukiziza bakyakijjukira. Agenze bw'atyo awolereza sitaani buli kaseera. Wuyo munuupu awolereza sitaani buli kaseera. Bamusuuleyo sente zaali za kusondeza z'omulambo. Katonda teyeerabira. Tebakulimanga nti otukola bubi naye bajja kukwerabira. Nebaza Katonda olw'ekitongole ekiramuzi. Ubulwe kooti za Uganda wayitawo ebbanga ttono. Musango ogondoza gwatandika mu gwa 6 mu gw'omwenda. Ne bagugoba tetwagusinga tebaatusinga babaga nti mugutwale mu ggulu. Kubanga emisango gya Bayibuli engeri gye giwozebwa wano ku nsi mugutwale mu ggulu. Gyali ndooze yatwala petition. Olunyiri lugambye mu Zabuli ya 3:20 naye ababi balibula. N'abalabe ba Mukama balibanga ekisinga amasavu mu birundibwa. Ekyo kitegeereyo mbizi. Balibula. Katonda akiddamu n'akikakasa. Balibula. N'amaliriza nga agamba nti balibulira ddala mu mukka. Balibulira ddala mu mukka. Balibulira ddala mu mukka. Ekyokulwanyisa kyo si kirala. Katonda. Beera mu Katonda. Buli ayagala okukumenya, buli ayagala okwonoona, buli ayagala okuzza mu kyalo nga si yakuwa transport yakuleeta, buli ayagala okusaanyaawo. Mukwase Katonda. Togenda kulemererwa mu linnya erya Yesu. Waliwo olunaku lw'ogenda okuyimirira ogambe nti tuwangudde n'okukirawo ku lw'oyo Kristo atuwadde amaanyi ge. Zikubira baggulu mu linnya erya Yesu. Waliwo olunaku lw'ogenda okuyimirira. Yimusa emikono gyo. Waliwo olunaku lw'ogenda okuyimirira. Gamba nti waliwo olunaku lw'engenda okuyimirira. Waliwo olunaku lw'engenda okuyimirira. Waliwo olunaku lw'engenda okuyimirira. Noonya omulabe nga si kyamulaba. Olunyiriri lutuukirire mu bulamu bwange nti mpangudde n'okukirawo si kuwangula kwa bulijjo naye mpangudde n'okukirawo. Barumi 8:37. Romans 8:37. We are more than conquerors. Ogenda kuwangula n'okukirawo. Bayibuli egamba Barumi 8:37. Naye mu ebyo byonna eby'oku mulimo kasasiro gwe bayiwa ku mulyango gwo, emirambo gy'embwa gye bakusuulirawo, bye bakusibako, bye bakwogerera. Wait for the day of victory.
Wait for that day of victory. Wait for that day of victory. Wait for that day of victory. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Nkyali ku Zabbuli ey'omwenda tumalirize. Tugisome busomi. Zabbuli 9 okuva ku 15 okutuuka ku 2. Amawanga gagudde mu bunnya bwe baasima. Mu kyambika kye baatega ekigere kyabwe mwe kikwatiddwa. Mukama yeetegeezezza atuukiriza omusango. Omubi akwatiddwa mu mulimu gw'emikono gye. Ababi balidda mu magombe. These lines are there, but not for everyone. They are there for the innocent and the righteous people. Zino enyirisi za buli omu. Tosobola kubanga okimanyi nti oli mubi. Zino enyiriri tezikolera Yuda. Kino ekitabo osobola kyegulira. Naye osookanga n'obuuza zino enyiriri zinkwatako oba ndi mulogo. Osookanga n'obuuza. Ebintu bibiri tebikuvangamu nabitandikako bukeno bigamba. Tolekaayo okusoma kigambo kya Katonda kukiyingiza mu ggwe. Muvenemu kukisomera ku masimu funa Bayibuli. Esimu sava nnyoko si yagimonitalinga. Tosomera Bayibuli ku simu. Abasumba be Uganda bwe bali batandika okugwa. Batandikira ku iPad. Batandikira ku laptop nzijukira nga bajjanga ne Toshiba. Ne bagenda mpola mpola. Kati tebakyatawona na kunoonya byawandiikibwa. Atypinga butypinzi mu simu. I'm searching about faith. Enyiri ne ziyiikaawo. N'anoonya faith gyana atandikira ku atayira banagiramu. Olunyiri olunakolera olusoma nga bw'olaba tusoma wano. Okwata Bayibuli ng'olina embeera mw'oyita. Weetegereze ennyiriri z'ensoma ennaku zino. Embeera, buli mbeera Mukama yagiwandiikako. Nga tebannaba kuwandiikako na kusitamako na kwogerako na kukola kye bakola. Katonda yasooka. Katonda yasooka. Tewaliwo kintu kyonna ky'ogenda kulaba mu nsi nga Mukama talina sse. God has a word on your situation. Katonda alina ekyokwogera. And his word is not just a word. God has a solution. Thank you, Holy Spirit. God has a solution for every challenge that you are having. For everything that you are going through, God has a solution. And he has a line of people that will help you. Sitani nga bakuŋŋaanyiza abakeera okwasama. Naye Katonda akuŋŋaanyiza abagenda okulwanira. Zikubira waggulu mu linnya lya Yesu. Setaani akuŋŋaanya abanaakuloga. Mukama n'akuŋŋaanya abanaakugulako. Ngambye Setaani akuŋŋaanya abanaakuogerera. Katonda n'akuŋŋaanya basapulaya. N'akuŋŋaanya bakirayanti. N'akuŋŋaanya bakasitoma. Mukama mwesigwa mwesige. Zikubira waggulu mu linnya lya Yesu. Eno gye tuli tetwamala gajja. Waliwo alowooza nti akolayo akapapula oba agenda kwogera tusaasane wasigale nga wakalu. Waliwo eyatuyita. Basesalonika ekisooka 5:24. 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. Abasesalonika ekisooka 5:24. Waliwo eyatuyita. Era olunyiri tugamba nti atuyita mwesigwa. N'okukola yagenda okukola. Let us do our part. Our part is to continue worshiping him, putting our trust in him, asking him to intervene. Era kye kyatuleese. Tumuyita kuyingira mu nsonga. Waliwo ebikubaako n'emukwano gwo ne bimuzitoowerera. N'akugamba kankunoonye mu buntu najja n'akusaasira mu buntu. N'akubuza naye ogenda kukola otya? Nga toyina answer. God has an answer. Katonda alina answer. Amawanga gagudde mu bunnya bwe baasima. Weegattanga mu basima obunnya ng'omanyi nti otereeza ntaanaayo. Zabbuli ya 9:15 okutuuka ku 2. Amawanga gagudde mu bunnya bwe gaasima. Mu kyambika kye baatega
ekigere kyabwe mwe kikwatiddwa. Mukama yeetegeezezza buli abuuza ne katulabe Katonda waabo ojja mulaba Katonda waffe. Wabula Katonda akuyamba oleme mulaba nga akutugumbula. Obeere mulabi eyali ebbali. Waliwo abaagala okulaba Katonda nga batusoomooza aveeyo bajja mulaba. Ne wabawona abagamba katulabe Katonda bw'anaabayamba abo nga bali mbali si balabe baffe si mikwano gyaffe naye balaba embeera. Tewali agenda kumiisinga Mukama. Naye gwate ogenda kutoola kyamagero. Gwogenda kutoola kyamagero mu mbeera eno. Gwogenda kutoola kyamagero. Kitwale! Mu mbeera eno mulimu parties 3 abakuleetera emitawaana abaagala okulaba bw'onaagivuunuka nga tebalina mutawaana naawe. God is going to make himself known. Mukama yeetegeezezza atuukiriza omusango omubi akwatiddwa mu mirimu gy'emikono gye. Ababi balidda mu magombe. Tewali walala, tebalina adresi ndala. Ge mawanga gonna ageerabira Katonda. Omanyi abooluganda bino mbeera mbi babulira si kubatiisa naye kubajjukiza. Nga bwe nawulira abavubuka bagamba nti omanyi mwerabira nnyo. Kati Wameri yali mu kooti ng'ali ku ludda lwa Sitaani ng'ayagala ennyiririzi gwe mu Bayibuli. But you can imagine yaleka abaana yaleka n'omukazi. N'ab'ennyumba ye waabwe embaale bawulidde ebigambo bino. Tewabanga omulala avayo mu famire nga tugamba nti ennyiririzi ggwamu. Ye n'agamba bazigwamu zigwemu kabamuweemu akasente agenda abeere devil's advocate. Yali muvubuka w'amaanyi girolaba musajja we. Ne kansa we yamufa tewali yategeera. Tolwananga ne Katonda. Olifuula abaana bo bamulekwa. Olibonyaabonya abasigadde bwe bali babasigadde. Katonda baga nti emirimu gy'emikono gyo gijja kukwata. Kitegeeza ffenna twekebere. Tuli mu kukola biki? Outcomes abyo tuzeetaaga. So I apologize to the Wameri family and I want to tell you that you can sit even a family meeting to give them a warning. I know that family is for believers, but you can imagine on record he was the lawyer advocating for the devil. Ennyiririzi gwamu mu Bayibuli. Ekitabo kino kye kitaliggwawo. Bayibuli yayogera mu kitabo kya Isaaya essula 4 olunyiri olw'omunaana nti omuddo guwotoka ebimuli biyongobera naye ekigambo kya Katonda kibeerera emirembe gyonna. Mujja kunfuna mpola mpola nti nze Bayibuli endi mutwe lwa kisa kya Katonda sina bukugu bulala era gwe neesiga yekka nze gwolaba nnyiiza. Era akaseera ke twali ne Wameri mu kooti sajjayo mateeka ku masaa agasoma namulaga nnyiriri lunyiriri ku lunyiriri nga teziriimu naye n'asigala ng'agenda maaso n'ofuna payment ya Sitaani. Gwe ani akusasula okwogerera ekkanisa eno? Ani akusasula okuwandiika ku kkanisa eno? Ani akusasula okutwonoonera erinnya? Ani akusasula? Era okakasa nga z'osasulwa zinaakujjanjaba, zinalabirira abaana bo. Wameri yali mu Amerika ng'ajjanjabibwa nga sente za kusonda ziri ze yalya abeere mu kooti ng'ali ku ludda lw'abagamba Bayibuli oba ennyiririzi gwamu zigwemu zaali zaggwawo dda. Matayo 16:26 abuuza kiri kugasa kitya okulya ensi yonna n'ofiirwa omwoyo gwo? Bw'okeera n'otwogerera oba n'owandiika ku lupapula Kanani naye tabeerako bantu bajjawo. Ffe tumanyi nti owaffe takeera ate takeerewa. Buli mulimo gujja kufuna empeera yaagwo. Kamala ennyiriri zino. Ababi balidda mu magombe. Ge mawanga gonna ageerabira Katonda. Kubanga abaavu
tebeera birwenge ennaku zonna, so essuubi ly'abawombeefu teribulenga emirembe gyonna. Golokoka, kagamba ako tokeerabiranga nga bw'akugolokosa ne bukyanga oli mulamu. Buli lunaku n'ekyalengi zaalwo. Toyingiranga kibuga nga tomugambe si lwakubanga ye yeebase, ne mugamba golokoka agende naawe. Golokoka ayi Mukama, abantu balemenga okuwangula. Zabbuli ya 9:19. Golokoka ayi Mukama, abantu balemenga okuwangula. Amawanga gasalirwa omusango mu maaso go, obatiise. Lwe lwa 20. Ayi Mukama, amawanga gategeerenga bantu buntu. Amawanga gategeerenga bantu buntu. Kwegayiridde ekintu kyonna ekivuma ekkanisa, ekivuma omusumba, ekitawaanya omubiri gwa Kristo, ekisobola okugaana abantu okuŋŋaanira bajja essuubi, bwe kibanga kize ku ssimu yo gwe tokyongerayo. Ne ku ssimu yo wenenye maaso ga Mukama mugambe nsaasiranye n'omukwano omusiru ogumpeereza ekintu kino, delete kikomaawo. Aleme okubanga oli mu abo baanaabonereza. That's it. Eno ensi si yakukungulwa. Kyewuunyisa nti mwange yatta abakkiriza Yesu naye taliiwo. Naye gye bagukira eyo bagukirawa. Bano yabookya lwa linnya lya Yesu. Taliiwo. There is no king that will never die. And these sins that are committed intentionally, omuntu atuwandiikako batula n'atwogerako aba agenderera. Era aba amanya agenda funa likes, amanya agenda funa views. Embwa zizimba page, anoonyayo obuntu ne gwe batawadde sente naye agasinza batayogera ku bugingo, kanzimbe page. Bazimba page, banoonya likes, banoonya sales at the cost of your soul. Abakkiriza mwenna, bannayuganda mwenna, tebabalimanga ntisifaayo. Nfaayo naye ensonga tuzikwasenga omulamuzi atali anguzi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ensonga tuzikwasenga omulamuzi oyo atali anguzi. Abantu bano baba ne ssente, bagenda otulumba nga baluma obujiji nga project number. Abali b'ebisiyaga babawa ssente empya n'enkadde. So oyinza obutabawangula gy'onoolaga, ne waliwo gye tuwangulira ng'eyo naffe tuli baganzi. Yewa Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Wano we wazze ogenda kuwangula. Kooti eno eri ku ludda lwo. Wano we wazze ogenda kuwangula. Eno kooti eri ku ludda lwo. Naye tuliyenga mu ssente otwalira abaana bo ng'okimanyi nti ntwala geyeena waka. Ulira emirembe mundayo Yesu agamba nti receive peace as I give, not as the world gives. Eno ensi tegenda kuwa mirembe. Bw'oba okyayina ku mirembe lwakuba tolina ky'ogasa. Nkikuddiremu. Eno ensi tegenda kuwa mirembe. Bw'oba owulira ng'okyayina emirembe gy'ensi, ng'ensi ekuwa emirembe lwakuba tolina ky'ogasa. Naye w'olitegeera nti ntandise okugasa, nga bameketa amanyi baluma obujiji, emba buli kaseera bakeerera ku ggwe. Teweetuga ojja balaba tebajja kufa lunaku lumu, bajja gendanga ogwo omwomu mpola mpola. Lokodo yali yakatuuka yakatereeza ebifo Wameri najja. Eno ekkanisa yeekyaliwo. Musajja yafulumanga mu kooti buli lunaku. Minisita mulamba wa mu ofisi ya president mbuwa empisa n'obuntu bulamu nga talina wadde akatonyezeko empisa. Buli lwafuluma ku mulyango gwa parliament annyonnyolanga bagenda okuggala Kanani. Genda obikebere buli kye twogera kisigala ku internet na bino bye njogedde ku ebiri. Nakati ajjaji gali. Otambulanga nga bakuwadde obusente ng'olowooza nti Kanani enaggalwa ng'otegedde nti olunaku lumu Katonda agenda kukwatako n'omukono gwe. Mukama abampeera omukisa. Zikubire waggulu ba service iyo.
zikubire waggulu obanga saavisi ogiganyiddwamu yabo bokka abalonde ba Mukama era bakulaakulana zikubire waggulu mu linnya erya Yesu zikubire waggulu mu linnya erya Yesu yeebazibwe Mukama Lokodo yali amanyi wa kitalo teyafuna wadde abantu abataano abaamuziika Katonda yamukasuka mpola n'ava mu ntebe mwe yali n'agenda eyewaabwe ne bamukuba mu kamyufu n'asiwuuka bulungi empisa yali ayitibwa w'ebyempisa n'addanga independent abantu be ne batukolera ekyamagero ne bamusekulira mu bwa independent n'agenda ne bamusulayo mu internal affairs yali akyadde covid yamukwatireyo bweru bamuzza omulambo gwe tuwalina n'amanya ngeri gye gwakomyewo ekkanisa kintu kinene Mukama Yesu yagamba ti n'amaanyi g'emiryango gy'emagombe tegagenda kugisobola bugingo si ekkanisa naye ekkanisa bagiyita house of prayer ne bw'oba oli wano munda wano ng'oli mulabe waffe naye ng'obeera wano munda era tabakulimanga nti simanyi mmanyi naye nze siriakitinga nga musiru n'akamu n'akatono si bwenkola wano tewali mulabe nga connection y'abalabe baffe gwe simanyi taliyo nkubulira amazima ga Katonda bwe batakumbulira nkuloota naye nkuleka ndabe enkomerero yo kubanga ntunulira Yesu wange ne mulabe engeri gye yawangala ne Yuda ntunulira Yesu engeri gye yawangala ne Yuda gwe yali asobola n'okugyamu omukka Yesu Katonda asobola okugyamu omukka gwa Yuda ne yamuleka enkomerero ya buli traitor kwetuga enkomerero ya buli wankwe kwetta enkomerero ya buli wa bigambo bimenya kanisa kufa yetta so bw'oba oli asha bw'oba oli administrator bw'oba oli ani kyonna ky'oli whatever you are in this place I know your doings bwe sibiroota wabawo abimbuulira bwe nsaba Mukama tasobola butambikkulira naye enkomawo nenkusekera nebaza Mukama abandaba oluusi ku TV tebamanyi karakita yange naye nze toli nsanga nga sina simayiro oba oli mulabe wange nasimayiringanga ne yali ansula mu kifuba nga mmanyi baakukuta nabo buli kintu nkiwa obudde I give time to everything and I told you even at the beginning of this year that I trust in God and the time. I trust in God and the time. So dear brothers and sisters, I care. Sagalo obereyo ogambe ne batuvumiranga bugingo bunaku ate kati bagala okusotufuma naye tafaayo nfaayo baleke enkomerero lyabo jjagiraba nkubuliddeko babiri naye nsobola okubuliranga 1,000 nsobola okubuliranga 1,000 eyatukaabya amaziga nga tukyali ku Bati Vale bamuyitanga Ozo yali azadde abaana bangi mu Kampala kati bamulekwa Ozo n'avuma Katonda waffe ne tukaaba amaziga service yonna nga getwakaba ku Sande abala ne bagakwata ne bagatambuza paka kulira bubi Ozo olwali nnyonnyonyi bwe pa n'agenda e China ne bamugamba ayina enjaga mu nsawo Katonda tagikuteeramu bamuyita Katonda Ozo olwali nnyonnyonyi ogenda e China ne bamukwata n'enjaga mu nsawo oba byali byaddala ng'agitambuza oba Katonda yagiteekamu batutegeeza butegeeza nga Uganda nti agenze Kalabba Katonda atakulumbye gwe omwagaza ki abo basatu nkwongera omulala ebuuza Ssegirinya mugamba gyali kodinge nti tewali bantu ku Kanani omubaka Muhammad Ssegirinya genda omungambire nti oddamu ndi okutuwa ku update nti abantu bawedde ku Kanani nkuwaddeyo okuba kyali abalamu naye nga tebakyasobola kubeera active ene kanisa teri mu bulimba naaka neebaamu obulimba nsaba Katonda nzita ekiro kya leero obanga nenoonyeza byange kanisa teri mu bulimba teri mu kwenoonyeza byaffe twogera n'omunaku Mukama n'amwegaggawaliza ne twogera nago basiriwaza mu opposition Mukama n'amuza mu kifo kye n'atereera
tetulina kirala. Tunoonya kubanga tova mu nsi nga abantu bakyaseka. Ate tunoonya kubanga togenda mugenda kuba si gye wava. Yakumanya nga tonaba kubeera mu lubuto lwa maama. N'akwawula n'akutona n'akuleeta olw'ekigendererwa. Twogera naawe nga tulina ensonga. Ensonga bbiri, owangule mu nsi ate osikire obulamu obutaggwaawo. We are soul winners and the developers of people. Tetwogera nsonga etali yakulaakulanya bantu. Naye batuvumye. Batuvumye ne batuula ne boogera ebintu ebitakwatagana. N'obuuza nti kati ate guno omuzimu gwo gwavuddewa. Naye mu byonna era nga bwondaba neenyiririra. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ngambye nti mu byonna era nga bwondaba neenyiririra. Aluma obugigi ojja kubuluma nnyo paka lw'olyeryamu olulimi.